Nate once again kwaniriza ku Shoman TV, and of course nenkwebaza okuberanga wa subscribinga, then gwatana subscribinga, please do subscribe now because kikulu nnyo kuberanga otufollowinga kubanga tujja kuwanga current updates ku nsi Uganda nga bwetambula ne capital city Kampala, and of course current affairs, celebrity news, and of course sports ebyemizannyo byonna tuba tukuwa wano ku Shoman TV. So njagala kuwaako ku Kampala Tax Operators Association agamu ku mateeka mpozi ne tax fares basobola okweranga bafulumya. So tax nga zikomawo olunaku lwairo ng'enaku z'omwezi nnya ogw'omukaaga, President Museveni bwe yali ayogerako eri eggwanga bwe yali agezaako okwogerako eri eggwanga after the another 14 days yali ayongeddemu emabega wali eza lockdown, yakomawo n'ayogerako eri eggwanga ku Monday n'avaayo na enlighting ebintu ebimu bino wammanga n'agamba nti public transport zigenda kubanga zikomawo ennaku z'omwezi nga nnya lwe lunaku olw'olwaleero, era nga aba tax basibye kittante wano akamu kya Kira Road nga bagezaako okumaliriza ne KCCA. KCCA ng'egamba nti taxi ezitali mpandiise tezijja kudda ku luguudo, wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna aba taxi nabo basobola okubeera nga bafulumya emiwendo gye bagenda okubeera nga bakyajinga bannakampala n'ebitundu ebiriraanye Kampala singa obeera wa kutambulira mu taxi. Era nga wano wammanga ngenda kubeera nga nkumenyeramenyeramu osobola okubeera ng'otegeera. Ntandise nga nva kuva Wakiso Nansana Kampala bajja kusaba 10,000 mu taxi, so nga ate okuva e Bulengo okujja e Kampala zijja kubeera 15,000, okuva e Busego okujja e Kampala zijja kubeera 10,000, okuva e Bunnamwaya Mutundwe Kabowa Nyanama paka Kampala zijja kubeera 35,000. Kati ab'Ennamasuba Najja okujja e Kampala mujja kusasula 3,000, so nga Kajjansi Lubowa okutuuka e Kampala mujja kuba musasula 10,000 zijja kuba 4. Kati ab'Enkumba Ntebe Road mujja kusasula nusu 8 ndowooza owulira. Ab'Emunyonyo Salama Road paka Kampala muzijja kuba 10,000. Bobera ova Kyanja Kisaasi ogenda e Kampala ojja genderawo 3,000. Mwabe Najjera Kiwatu ogenda e Kampala namwe mujja genderawo 3,000, so nga ate mwabe Nateete Wakaliga Lubaga namwe kati mugenda sasula 3,000, so nga Bwayise Kawempe okujja e Kampala zijja kubeera 3,000, naye nga ate bannaffe ab'Ennamungona Masanafu Kasubi Kampala namwe mujja kusasula 3,000, so nga ab'Ebugolobi Mbuya Kampala mujja kusasula 2,000, okuva e Munyonyo Kansanga Gaba okujja e Kampala zijja kubeera 10,000, so nga ate Bukasa Muyenga Kampala nawo zijja kubeera 10,000. Abeeruzira Mutungo Kitintale Bbiina okutuuka e Kampala mujja kusasulanga 3,000, so nga ab'Entindo okujja e Kampala mujja kusasulanga 2,000, ab'Ematugga okujja e Kampala mujja kusasulanga 1,000, so nga ab'Empererwe Kanyanya Kaleerwe Kampala mujja kusasula 3,000, so nga ab'e Kabalagala Nsambya okujja e Kampala mujja kusasula 2,000, ab'e Nanganda Bunga Makindye mujja kusasula 3,000, ab'e Kisugu Namuwongo mujja kusasula 3,000, so nga ab'Empigi Nakirebe okujja e Kampala mujja kusasula nusu 600, so nga ab'e Mayansanji okutuuka e Kampala zijja kubeera 5,000, ab'Ekikaaya Kyebando e Kampala mujja kusasulawo 3,000, so nga ab'e Gayaza Kasangati mweza mwe ziri 10,000, ab'Ekira Namugongo mujja kusasula 10,000, abali ekyaliwajjala n'alyango ojja Kampala ojja kusasula 3,000, abava Seeta Mukono nga mujja Kampala mujja kusasula nusu 600, so nga abava Ekireka Bweyogerere e Kampala mujja kusasulawo 10,000. Naye okutegeezaako tax fares nga bwe ziyimiridde zino, kyolina okumanya nti sente zino bazongeremu ebitundu kumpi 5 ku buli 100, nti awantu abadde wagenderwa ennusu nga 1,000 katogeza nga Kawempe Bwayise ng'osasula nusu 1,000 ku 1,500 okujja e Kampala,
kati bayongeddemu nusu endala 1500 ne ziwera 13,000 kakati nga ndabyeko wano ntinda Kampala abantu abadde basasulawo nusu 10 ogende e Kampala kati zizino 2,000 ndabyeko wano wawenda byawalala in fact okuve Nansana okuve Wakiso okujja e Kampala zibadde 2,000 luli kati 4,000 ekimu kubitegeeza nti embeera eyongera okunyigiriza bannayuganda nti already tuli mu lockdown kyokka ate ne tax fares nazo bazongeddeko ebitundu 5 ku buli 10 taxi nga zikomawo so munnayuganda ateekwa okukola ennyo n'okubeera omuyiiya ennyo ku ngeri kijayinza okubeera nga survivinga nenkujjukiza of course banafa aba Telsed Limited abakuyambako okubeera nga ofuna ensimbi ze bakuwola nobeera nga munnange business yo tesirana so njagala kukubiriza obatuukirire banafe baneeno aba Telsed Limited basobola okubeera nga bakuwola ku nsimbi okulakulanya business yo mu abazadde abatalina fees nga abaana bazzeemu tuukirira Telsed so nga ate namwe abaagala okwewola ensimbi era Telsed ye answer simu yaabwe eri 0779 42 17 bebanafa aba Telsed Limited abali wano e Kampala mpozi ne Wakiso ne Hoima ne Kyankwanzi yonna balinayo branch yaabwe bakubire ku simu eya 0779 42 17 President Museveni agenda kwogera mu the State of National Address onaku lugenda kubeera era lwaleero tulinze tulabe byagenda okubeera nga akoonako ajjukira ne budget egenda kubeera nga esomwa enakusoma ezinga 6 so tulinze tulabe ebigenda okubeera nga ate munange bidirira Uganda eri mu katuuka kubeera nga economical warfare tetuli bulungi n'akatono ensimbi zikendedde bannayuganda buli omwaka bamwavu obwavu bulinga obwavu balandiroodi babanja renti bannayuganda ekyokulya tebalina President Museveni has answers for all that mu the State of National Address katulinde tulabe byanasobola okubeera nga tugamba keep it Shuaman TV